kabonge kawo gwabadda nindiridde ntandike bwe kiba kibanda gw'olabidde mu kituli VIP ate mwattu bw'atyo muko Benard Matovu yajeefuze dda yonna era yagisasulidde abasigadde kulabira mu bituli naawe gisasulire bamunywanyise lumpanise Frederico nabo baddeko mu kituli ate naawe obeereko ku VIP. Wamma bannakyoto nkomyewo okubala omujjira ebya munnamwe mawulutundu gwe bappa oluyiva omwange olw'okukimbula era ng'akanene otikalutonda kyokka nga yali yakayingira mu myaka gy'okuwomerwa ebibala kazize ebibala bye byavaako akabi ke tuliko naye nga tuli mu kkula ly'okumanya ekkula ly'okumanya leero ate likutuusiddwako ko Benard Matovu weebale nnyo muko ate weebalire ddala bakajjita bakakasirye babikulya balungi mirimu ndi kumma okulya n'enkulya omwoyo wangaala buvule obutwa buwogoka embuyaga wangaala busekuzo n'ubwatika ekiri kutta kyendita wazira ennyanja n'omuliro. Nze Dr. Kebbi baligeyako n'abalamaga tuli mu kkula ly'okumanya ekitundu ekyokubiri era nga leero ngenda kubeera nga nkunnyonnyola akawonvu n'akaga ate weeyongera okubeera nga olugero olugamba nti kayemba nantabuulirirwa alisaabala bwa Buvuma. Nange kanemekekera wammanga munnabyalo bw'ati agamba nti singa bantadde n'enzira ewaka n'engwa ku bagagga n'omubuuza nti ab'omu byalo ne basinga abaakatikkiro esigangoeza nabbubi nakudda mu nnyabo nti awunya ssebo n'omubuuza nti asula nandiga. Nange kankweddebeekero y'ebyafaayo ate bwe bityo nno ebyalema bakakensa kuba mwattu ate bakeera mwenge bakeera kenge kawooma ssebo ne kabaka keere. Kabaka Jjuuko ono ye kabaka yakula wakati w'emyaka mu mwaka gwa 1644 bw'atyo ono n'abeera ng'avaako mu mwaka gwa 1682. Tuuli ebyafaayo ebimujjukirwako bingi nnyo naye kankuweeko nga biibyo ate tubeere nga tweyongera okumanya. Ganda kwe basookera okulaba enjuba ate ng'erwanagana n'omwezi yalwanira awo bakka mu kulwanagana okwo byagwa wansi era abaaliwo bagamba nti Lubaale wanga yajja n'addamu n'abiwanga ku ggulu. Lubaale wanga yajja n'addamu n'abiwanga ku ggulu. N'olwekyo twawule mu wanga ate ne wanga abamu balowooza nti muwanga yawanga enjuba n'omwezi naye kikyamu ekituufu kiri nti wanga ye yawanga enjuba ate n'omwezi n'ate ffe ekyo ekyokulwanagana enjuba okulwanagana n'omwezi kwe tuyita okusiikirizibwa kw'enjuba naye ate abamu bakyogera nti kwali kulwana. Era ku mulembe gwa kabaka oyo tetuyinza kwerabira nti ye kabaka yasooka okutala ejjoba ate n'okuyitibwa sseggwanga. Tetuyita ejjoba kitegeeza omutwe ate era ekigambo ekyo kiyinza okuwa amakulu amalala. Olwonzi lw'enkoko empanga olubeera ku mutwe ekyo ekintu ekimyufu tukiyita ejjoba. Ekiwugiro ky'enviiri ekirekebwa ku mutwe kye muyita ekisunsu abamu kye bayita oba sitamina. Naye kabaka ono yasookerwako ezo bazisala kye tuyita okutala ejjoba bazisala ne bazaawula wano ne wasigalawo enviiri mpitirivu mweze mulaba kaakana abavubuka abagamba nti bali eswaga ze balekako kyatandikira kabaka oyo mpozi n'omuntu omulala gwe baatalanga ate ejjoba bw'atyo ono yabanga Ssaalongo. Abantu babiri abatala ejjoba Ssaalongo ne kabaka naye ng'okutala ejjoba kyasookera ku kabaka Jjuuko era ye kabaka yasooka okuyitibwa Sseggwanga kubanga Sseggwanga kisunsu kya nkoko empanga emu ebeera mula enkoko zonna. Kati ne kabaka okuyitibwa Sseggwanga nti yakulembera Abaganda bonna oba abantu bonna kyatandikirako oyo nga bamaze okumusala mwattu ate enviiri. Sa Apollo Kagwa agamba nti kabaka ono yawasa abakyala 6 naye ate abamu bagamba nti yawasa oba kye tuyita okuwaayira abakyala baali 2 ne kale yasinga okubunanga Kasolo omwokye Nalunga gwe twogerako muwala wa Ssemaluulu ow'Envuma. Nalunga muwala wa Ssemaluulu ow'Envuma. Abantu abamu kabaka ono
bamulabanga owenge, owefutwa, owettima, yayina erya Kayini libattima oba mutangira nkulaakulana, ekkonda, empiiga, endibu n'ebintu ebirala bingi nnyo byonna. Naye ebyo byonna abantu babyogera mwattu lwa butamanya byafaayo. Ssekabaka w'abasomesa wamma mukkirize mbinnyonnyole n'abasiimye ennamba njireka ossaako kyonna kyonna oba akasiimo ate mwattu ab'ettima balimu okumanya. Olwatuuka nga Bawanda babalagula Kabaka Jjuuko nti muganda wo Kayemba alina muwala gw'ayagala okuwayira, ntegeeza okuwasa, naye omuwala oyo gw'ayagala aliko ekivve, ekifiini, kinnawaalubwa, aliko ekikonkono, aliko obuviirizi, byonna mwattu ate bitegeeza kisiraani. Beene tokkiriza muganda wo Kayemba kuwasa mukyalo oyo nnaku ate ow'effumbe gw'ayogereza kubanga aliko ekivve oba ekisiraani. Ne bamugamba naye bw'anaamuwasa omukyalo oyo n'abeera omuzito, ntegeeza olubuto, bw'anaazaala omwana oyo yagenda okuvaako olumbe ate olugenda okutta, oba yayinza okuvaako omutawaana ate oguyinza okubatta mwembi gwe ne Kayemba, oba yayinza okuvaako omutawaana ogutta Kayemba naawe. N'olwekyo kirungi omutangire ng'obudde bukyali. Akanyomero kano nkaweereza ate no bw'atyo kabwabode mubiru edimusulo wamma weebale nnyo ate era nekaweereza bw'atyo no ne mwogeza Simbo munywanyi Buyondo Kulis omukyala Ttendo Namatovu Jacqueline okusembyayo kabadde kakodyo. Nali nkirabye bw'etyo enseenene eva ku mumwa gwa nsawo. Kabaka olwamala okungubijja ng'ategedde bulungi Bawanda babe baamulagula, kyava ayita muganda we Kayemba ate n'amunnyonnyola n'amugamba nti omuwala gw'oyagala aliko ekivve, nkusaba omuveeko ate ofune omundi. Kabaka olwasirisa ebigambo ebyo muganda we Kayemba n'amwanukula, bwe wali owayira Nalunga ani yakugaana? Bw'atyo no Kayemba olwamaliriza okwogera ebintu ebyo ne yeerema era n'agenda. Kabaka bw'atyo kyava ateesa n'abagezigezi be era abantu be ne babumbira Kayemba eryato. Eryato eryo ate baalibumba mu bbumba. Kayemba ono asaabaaliremu ate mwattu afe kubanga yali avudde ku bigambo Kabaka bye yali amulagidde. Bw'atyo olwatuuka Kabaka ng'agaba olutabaalo, bwe yagaba olutabaalo ng'ayita Kayemba. Kayemba ono ng'amulonda okubeera omugabe w'olutabaalo, ntegeeza omuntu akulembera olutabaalo, mwattu bagende ate nyaguzikekere. Kayemba bwe baamaliriza okumulonda abeera omugabe n'atambula n'abantu be n'eggye lye ne bagenda abaala abavuma. Bwe baatambula ne batuuka ekisubi oba kitala, abamanyi ekitala ku lw'entebe basanga omwana omulunzi w'embuzi ng'afuuwa ekkondeere. Omwana oyo mu kufuuwa ekkondeere yafuuwangamu ebigambo Kayemba n'antabuulirirwa alisaabala bwa bbumba. Bwe batyo nno Emba ebyo n'alimu okubitegeera. Bwe yabuuza esigwa be yali nabo emabega ne bamugamba omwana agenderedde kulabula nti Kabaka yakubumbira eryato liri ly'ogenda okulengera eddungi, mw'oba osaabaalira ogwe mu nnyanja ofiiremu. Bw'atyo Kayemba bwe yatuuka eryato eryo teyalirinnya, n'awungukira mu lyato eddala. Bwe baatuuka e Buvuma ne batabaala, era olutalo olwo lw'e Buvuma lwe boogerako olutalo lulinde Buwere. Yawanguza Buvuma. Linda Buwere obusajja buno obuganda kubanga abavuma be baagayanga ne bagamba bulinde Buwere tujja kubutola, okuba nti abaganda bo bwe baatuukanga e Buvuma baatuukiranga ku kugulu kumukumu nga bava mu lyato naye nga bayimiridde ku kugulu kumukumu, we bajja enjogera egamba bulinde Buwere Yawanguza Buvuma. Mikwano tunaddingana mu kitundu ekiddako era nga tununula olulimi lwaffe
ate okubeera nga tulujja mu mikono gy'abazungu nti tubiteekerateekera abaana asigalawo nga ffe tuvuddewo babisomerengako. Naawe beera n'omwoyo ogulumirirwa. Abato b'enkya bagenda okusomeranga ku ntambi, obeere ng'otuvugirako era obeere ng'otukwatirako n'ekitono ky'olina. N'olwekyo anaaba akikoze, Mukama akuwa omukisa. Namba yaffe eri 07732761 Mikwano, sala ku kino owe Kayombera nga yafunye ekikira. Wanjaganga simukwate. Ekiwonkotole ndaba kinkutte entege n'amagulu. Manya nti wamma Salambwa Kabaka Mwango owookubiri okutta Hannington zaali mputu baffe empologoma ya Buganda.